mateeka kikkirizibwa omusibe si kyateeka nti alina kuwa statement. Wanga omusibe bw'akeera ku makya n'agamba sijja giwa, tekitegeeza nti ojja mutereka mu kaddukulu ka poliisi lubeerera. Tusuubira nti bw'aba mumuleese mu kaddukulu ka poliisi waliwo omuntu aba amuvunaana, ate abamuvunaana eba gavumenti. So gavumenti eba erina obujulizi bwayo oba erina kyenoonyereza. Ekirala erina abajulizi baayo be tuyita witnesses. Ne bw'oba okubye omuntu ekikonde, oyo omuntu w'okubye aba mujulizi wa gavumenti. So bw'aba nga yakulumiriza obujulizi bw'atuwadde n'obujulizi bwe tujja ku musawo buba bumala okutwala mu kooti, because in any case ne bwe tukujjako statement ojja kwewakana. So the issue of batwetaaga statement yo oba nedda tugyetaaga, yalibadde tuyamba kubanga mu mateeka n'enkola ya democracy olina okuwuliriza sayidi y'oli, naye bw'aba tayagadde omuwulire then genda mu maaso. Then era ndugu Shamimu waliwo akalala kaleese wano aka holding charge. Maybe kano katukakozese just kusomesa ku bantu nti holding charge ye ekyo suspicion eyo gye tukubaako nayo, maybe suspicion nkiyite ki, obuteebereza. Tuyinza okuteebereza nti wawambye omukyala, naye bwe tumala okutwala fayiro yo nga twagala okutuwa guidance okuva ewa DPP, ne DPP ayinza okusooka n'alooza nti actually the offense yabadde yakuwamba, naye bwe batuuka mu maaso eyo oluusi ne bagamba tetumuteekako yakuwamba, tumuteekeko ya aggravated oba defilement. So charges ze batera okuteeka ku musibe oluusi zituuka mu maaso awo ne zichenjinga okusinziira ku bujulizi obupya obuba buzuuse oba mu bumanyirivu bw'abakugu bwe basengeja information eyo, oluusi batuuka ekiseera ne bagamba charge entuufu yalibadde bweti. So bwe muba mulaba charges ezo olumu oluusi ne tukukwatira ku charge eno, naye bw'otuuka mu maaso eyo ebintu ne bikyukamu.